أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. شيخ سنيو الله سبحانه وتعالى لنيه يا بوتوك شريزا tumusaba obulungi obuli mu makya ga leero nga bwazza kitukolera bwe tumusaba tutaasa obubi obugalimu. Tusaba subhanahu wa ta'ala abo bonna abalina gye tuli embeera etali nnungi abatutaase, bonna abalina ebitunaatuyamba n'okutugasa abatusembereze batuyambe batugase naddala mu byenfuna y'ensi eno n'eddiini yaffe. Tumwebaza okutukuumira busiraamu nga taliimu nkeka, asobole okugasa ffe n'abaliddawo bamuganyulwemu kuba lyo kkubo lyokka erijja okututuusa gy'ali ng'atusiimye. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa obusiraamu yamumma ekigambo kinene nnyo, ate gwe yabuwa n'abutegeera yamuwa ekyengera kinene nnyo. Wakafa biha mina ni'am, kyekisinga byonna ne bw'oba tofunye bisigadde n'ofuna busiraamu oba ofunye ekisembayo. Busiraamu y'eddiini efa ku bintu by'oyinza okulowoozaako n'obutalowoozaako oba olyawo. Ekituufu nti Allah yakola omuntu ng'alimu ebibajjo bibiri. Kino ky'olabako ekitambula ne kiva eno ne kibeyuka ne kidda eno n'eri ye muntu w'ebweru. Omuntu w'ebweru ayina ebimutebenkeza n'ebimusanyusiza ddala, era nabyo birabwako, gamba ng'ensimbi, ebimukyakaza, abakyala, ssente, amalimiro, ebidduka. zuyina linnaasi hubbu shahawaati mina nisaa'i. Allah yakolera abasajja nga ekimu ku bye basinga okwagala ku nsi bakyala, era nga babaagalamu nnyo albaniina, abaana abalenzi, walqanaatiiri almuqantarati min alzahabi walfidda. Abantu Allah yabatonda mu mitima gyabwe nga baagala entuumu n'entuumu, eza golodi n'eza siriva, muyite zaabu n'effeeza. Buli muntu ku ebyo Allah by'ayogera ayinza kumulaba mu kamwa, wabula ffenna bye bitukuluusanya. Abakyala entuumu n'entuumu z'ensimbi n'ebyobugagga, min alzahabi walfiddati walkhayri almusawwama, enzirusi eri ku mulembe nnungi, buli muntu agyegomba. Wala an'aami, omuntu yeegomba nnyo okubaako n'ebisolo, anywa amata, atunda ate era afuna ensimbi. Walharth, omuntu yeegomba nnyo okuba n'ebimera oba amasamba.
teriyo omuntu bw'agaggawala ennyo byonna ebyo byatunuulira. Bw'afuna abakyala n'afuna abaana n'afuna ensimbi, ebiswa n'ebiswa bya goldi, entuumu n'entuumu, alowooleza nnyo ku bidduka eby'omulembe, n'alowooleza ku mataka amanene azimbeko amasamba ga kalitunsi, emmwanyi, caayi, majaani, bikajjo. Omuntu sajja oyo mugagga nti alina mayiro z'ebikajjo bweziti. Olwo Allah bw'ayogera naffe bwe twogera ku by'okwagala okulima alowooleza mu yeeka y'ebitooke ebirimu. Bagamba abantu be bagamba be bantu, naawe oli muntu naye boogera ku bantu oyite ntya. Naye waliwo olwokkiriza nti mu nsi mulimu abasajja naye naawe ng'olina empale. Oba okutegedde abantu baagala entuumu n'entuumu za zaabu ne ffeeza. Gwe okyali ku bipapula bali kubali abantu abaagala entuumu n'entuumu, si gwe ayagala ebipapula owa bulijjo. Allah bayogera abantu mbawankole ntya bw'olufuna poloti ng'ogamba mmaze bagamba bantu. Omusajja alina ebikajjo biva emityana bituuka e Kampala, be bantu betwogerako. Mbuuza naawe bayita abantu ojja. Qur'an ng'agibasomesa nga ebifaananyi byembakubira byammwe mujja gyetegeera ku kitundu. Waliwo abantu mu bantu, abeegombebwa abantu naye nga nabo bantu bannaabwe. Nakugamba otegedde wankugambe bwe nkutambuza nga tutambuza bigero jjakkowa tuula ku piki nkulambuze faamu yange. We naye mukwano gwo ekika ekyo kyozaliwo olambuza munno kapoloti koguze 3/5 ate omusingi gulemeddewo. Twogera zuyina linnaasi, alaga nti mu bantu mulimu abantu be nawundira ensi eno nga balinamu bye baagala. Mina nisa baagalamu abakyala. Seka adatusomesa nagamba teriyo mwavu awasa mukazi gwayagala. Lwakyogerera bange ekyokudaala naye omwavu awasa gwasobola. Oyo gw'oyagala tomusobola, kyova ogenda kugwogeraki. Omwavu embeera ze zonna takola kyayagala, kyasobola kyagiraki. Oyita mu katale ng'ennyama erenyabulenya amasavu n'otendereza butendereza nti awo wendya, naye nga tusobola kugamba munno nti ntemeraawo kilo 2 n'ogenda w'osobola ku mukene n'ennyaanya ne bateekamu n'ebbiringanya. Nimbi oba byebyo basheekha bamala kwetooloola nsonga ne batubuulira ensonga. Oyagala muceere, okwagala kirala n'okusobola ki. Omwavu ensi eno akwatamu byasobola si byayagala. Naye kitegedde oyagala engatta empya naye ng'osobola lugabire era bakusanga obuuza nga temukyakola ngomu. Twakulira edda nga bagiteekako n'akakoba akakwata emabega ate nga nnene naye kati bagibajjoddemu omupiira bagwajjolemu emirundi 2 kuba kyosobola. Oli gw'oyagala amahale bwe banaagakugamba ojja kubula onootunda we musula mahale buhale. Olwo twagala ebyani binankole n'okiraba nga kitiiriika kikunkumuka, naye bw'ogendayo nti entaana nti kiki nga ddala bagambye entaana
nodda kubaffe wasuza otya nno nnyabo mugyebale obeera wanti tobuuza nnyo gyebe tuligenda nga tumaze okukola nanda bwe tuwangala oba nedda amazima edda mwagamba kulela haku walau kana murra mazima gali murra oyagala essomero eddungi era n'omukazi wo naye ateesa lyerimu lyoyagala naye omwana omutwala mu lyosobola kakati ngamba omutwala egindi ku lukumaani nze nkoma muwulira mu Kurani ate mu Kurani towulira nti bamwogerako nti Allah yamuwa amagezi nti n'essomero bwe liri gusoma surati Lukumaani ne muyomba oyagala era ddungi naye tolikola ki tubuubuuza tewali ga gavumenti wano omwana okusinga okutuula obutuuzi ewaka lwaki wali basaba 10 lwa buugi bwe kiri omwavu ku musaana ava alinako kyayagala kibava agamba nti nyeekera obugumiikiriza ebyo byo biri eri gumiikiriza ne batakumalamu nnyo ssuubi ne bakujja eri wanokola nnyo ibaade kuba obudde obuyina bali abatalina budde bajja kumala kubbalira emyaka 15 nga gwewala nga jjadda n'okulambula tolina wootamanyi oluddeyo eri oli mutaka abagagga bajja bayingira leeti mwe mubalaga nti gundi ali wali muli beeri kati Allah ze yakoze eki yatuleetedde eddiini busiraamu naye tunnyonnyola buli kyetunnyonnyola nga kyekisembayo kyekitebenkeza omutima oli Allah agambye naina obusiraamu Allahu akbar kyengera kinene naye nga bwe nakugamba nti egolodi mu ttaka mwali naye tulimako muwogo kati abaana abazze ne batandika okusimulasimulayo obutonotono bye batuyambye okulekerawo okulima muwogo tukkeko wansi tujjeyo ku buyinja obulina sente ezisingiza muwogo gwe tulima oba okutegede abazungu bwe bajja wano ne balaba obugagga nga buleenya naye nga bannannyini bw'emitwe egyo ne bagaa tokkirizibwa kusima kaabuyonjo okusukka fuuti mmeka 15 era okukwatako ng'osusse 15 wannaggomola si kulwanga ogwa ku buyinja buli oba okutegedde kati kye bava bagamba nti olazeewa nti ngenda muka 15 wano bweba omuganda wa wano oba otegera yagenze mu ttooyi olidde naye abaana be bagenze ne bewaggula ne bataka okusima ebinnya ekiri ekasanda si yonna eryabo basima binnya singa balabukirawo oluliisi singa Uganda eriwa naye era obwongo bwaffe bwebwo oba okutegedde abageresi abamu abagerezigirezi bagamba nti singa olwaleero baddira bannayuganda bonna ne babapakira mu nnyonyi ne mu train n'emmeeri ne babatwala e London ne tuwanyisiganya ab'e London abazungu ne bajja mu Uganda ne tugenda mu nsi yaabwe bo ne bajja mu yaffe wayitawo emyaka 10 eno gye twava walinga eri gye twalaga ate gye twalaga nga walinga eno gye twava kuba baatutwala n'emitwe gyaffe simanyi otegedde kyeŋŋamba ekizibu tekiri ku nsi kiri ku bali ku nsi eyo emyaka 10 tuba tumaze okubeera mu Uganda gye tugenze naye eri ng'ate bo bali mu Europe eyeeno gye tusenguse kiki nti abatuuze bano emitwe gye giriko obulwadde n'omwana gaa toli mwavu Allah kakati busiraamu najja akubuulira ebyo tajja kusanga mu ddiini ndala ti emibiri girina bwe muba mwagala gibe miramu mukola bino na bino na bino
emyoyo egibalimu munda bwe muba mwagala gibeere miramu mukola bino na bino. Tiriyo ddiini ekubuulira bya myoyo nti bagijjanjaba bwe bati okuggyako busiraamu. Naye emibiri gyo oyagala omubiri gwe gube fiiti nti genda odduke ku luguudo luyanye nti naaba oli emmere. Kyate omwoyo omuntu w'omunda tumukoze tutya nti oyo muleke oba afaafe. Musiraamu najja n'afa ku w'omunda naga nti ku makya nga wakazuuku katemayo bbiri omuntu oli abeere connected ne Allah. Bwe ziweraawo essaawa 8 7 ki mukomyewo tumwoze ayogere ne mukama we. Bwe ziwere 10 mukomyewo oli ono w'okungulo naye munaaze ate oli omuntu w'omunda ye muntu ddala. Bwe buba buzibaawo temayo 3 omukomyewo otwogeremu naye. Bw'obaawo omuziweze 2 ez'ekiro mwagala. Ala bizikiri llahi tatmainu lqulub. Omuntu w'omunda oluusi bamuyita qalb. Ajja kutebinta era bagamba nabi sallam yatugamba nti wa inna fil jasadi la mudgha, mu mubiri mwammwe mulimu omuntu w'omunda. Iza salahat salaha aljasadu kullu. Oyo bamala n'atereera omubiri tobuuza guba gulongoose gwonna. Wa idha fasadat, muntu wa mundu oli baafa, fasada aljasadu kullu, omubiri gwonna guba guzize ki? Ala wa hiya alqalbu, ye mutima. Nkubuuza oyolidde ku kikajjo namujinga bw'alya munda kungulu tobuuza wonna waba wafu. Oba okutegedde naye namujinga baabula munda muli era yonna kungulu ogira ki odala budazi. Kati namujinga bw'alya omutima omuntu w'omunda automatically ow'okungulu ajja kuba muki mufu. Naye bw'olwanyisa namujinga obutabeera munda eri ekikajjo eno mu nsi wonna bajja kulaba nga kiki kiramu okuva ku kito paka ku kikulu. Isiraamu yakulaga omuntu w'omunda mufeeko okusinga n'ow'ebweru. Mu ngeri ki buli wayitawo essaawa muleete tubeere connected twogereko naye. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Olaba nga gwe ayogera ow'okungulu naye ate ow'omunda yasinga okufunamu. Owulidde? Njagala alaga obwetowaze kutama mukutamye mufunamye ng'avunamira mukama we agenda okuvaawo awo ng'aginaki anaabye. Ye tanaaba amazzi gano mubiri g'anaaba, mubiri anaaba ga nnyanja, ye anaaba gali ga idina. Oba okutegedde? Musiraamu ya Rabbi asuubula yasuubula obubi naye ng'akatale kagazi. Musiraamu najja n'agamba wa bil walidaini ihsana. Taata ne maama mubayise biki? Ndaba Allah bwali omwenkanya. Kati taata bimukwatirako wonnyo. Taata ne maama ani aliwo? Musiraamu n'atagwa lubegende kugamba nti maama, wadde nga amagezi aga bulijjo galaga nti maama yasinga ki? Siwe gali badde amagezi aga bulijjo? Naye mu ihsaan, mu kuyisa obulungi bonna bateekwa kwenkana. Mu nkolaganayo nabo ihsaan bayise buki? Naye gwe okimanyi nti taata tafuna lubuto, ani afuna olubuto? Si bwe kiri? Si kye kimuyisa ow'ebbeeyi ennyo? Taata tayonsa, ani ayonsa? Si kye kimuyisa ow'ebbeeyi? Naye bw'obanga otunuzza amagezi ageewalako ng'osoggodde va ku ngo. Tulaba nti taata abamu maama abala olubuto lumu naye buli lubuto ate taata yalubeererawo. Taata tafuna lubuto naye embuto zonna zimukwatako nga n'olwa maama mweruli. Bwe kiri one tukera ku makyasi ono maama afuna olubuto lwa myezi 9 naye taata embuto buli maama lwafuna n'alusuula wano n'olulwengo olutaddeko zonna mbuto zitunuulidde ani? Taata afuna olubuto batafuna? Wa mbuto si wa lubuto.
nenanyini lubuto yennyini n'olubuto lwe zonna zitunuulidde ani okujjako bataata bennaku ziraate ate batunuulidde nnyini lubuto bwekiri oba nedda mu butonde njogera mu butonde nti ono aba n'olubuto lw'emyezi miki awamu n'okuba nti aluyina era bw'aba tannazaala naye olubuto lwalina ate lutunuulidde nnyini lubuto yani tewa buli azamanyi okwesoleka tafuna lubuto naye ate alina olubuto atunuulidde nnyini lubuto oba kutegedde ate bamala n'aluteeka wansi kati taata atunuulidde embuto mmeka olwa maama n'olunno maama lwatuleetedde zonna zitunuulidde ani sisi ezimukesa ku makya n'akwata enkumbi n'embazzi agiriki azaala oba tazaala taata tayonsa naye nyine kuyonsa ne bwayonsa bonna bayonka ku taata bwe bagga nti abazadde bayise bulungi bombiri ate njagalako nnyo taata njagala maama weerabidde ne maama wo kyava ayagala kitaawo gwe ne bakuleka ebbali kuba byobalansinga byagaana nyoko ye ayagala kitaawo yagera okulanga obba muto tajja kusobola laavuza mno bwekimanyi nti omwana akula maama ayonseza emyaka emeka naye gwe tokimanyi nti bino byayonka ani abireeta bivunanyizibwa kwani ayonsa oba tayonsa ayonseza emyaka emeka taata ayonseza ebiri nolwala oli musajja omukulu yagala kubba bya kitaawo bwe bujjo naffe tukubuuza afe nti afe okuleki lwaki yafa lwaki sibalala natafe afe si ujuba otugamba oyonka ebintu byobyagala obwongo bwa bulijjo butulaga nti taata talina nnyo kiki n'ebiseera ebisinga obungi maama ye ayonsa naye wakati mu kuyonsa ate aba ayonka ku taata ono ayonsa mwana naye ate taata ayonsa maama n'ayonsa n'omwana wa maama atali omu nno 12 bonna batunuulidde bano abayekera bagamba baafa affe tubitwale kubagala kuyonka si bulijjo wano bwetakirawo gwe tebaafa affe eno alikuwulira muli atika Allah kyava abeera feya n'agamba njagala taata ne maama bombi mubagireki mubayise bulungi kubamu obwongo obwammwe bwandisoosowazaako maama ne bwerabira taata naye nga temwerabidde nti taata ono yakwata sente ano ne maama atula butuuzi mu mmotoka nga bavuga batwalaka sajja naawe yenta 40 agula nnyoko omukazi abava mu nsiisira n'atuula mu kayina y'omusajja ava mu nsiisira ne bamugamba nti wano wawo bannange mubeere effeya taata alina omugaso batalina omujja omukazi gy'omujje ndi waabwe ekyedduka ekikulu gaali ne baga nti abagole batuule mu maaso mu mmotoka yaabwe nga yafuusidde eyaabwe nkola naye muve ku mpaka zino zaffe zetugambye nti ntwala gwensobola so si gwenjagala ezo zimuziveeko ntwala gwensobola si gwendiko ntwala gwenjagala bannange omukazi ntwala gwenjagala awasika omusajja awaayo obulindo n'obulindo obw'ensimbi anona mukazi naawe ekika kyeri ekimuzaala naye ne yennyini ne bamuwa n'atuula butuuzi mu mmotoka ne bamugamba nti wano weewawo naye nga gwe mu butuufu olinawo n'embale abula katono ofe okufunawo bw'atuuka n'atuula agamba atya nti bampe ebyekiki asanga oguza ejjambiyayo n'enkumbiyo ndi kuwona otwala gwensobola bantwala gwensobola aba alina ejjambiya n'ekinu ng'okufuna ekinu okiyita mmere basekula ebinyoobwa n'akawunga
omukazi ye bw'atuuka ewaka awatali wawe awawo atandika kusaba biki sepiki eriruddawa akambe kaliruddawa abisaba ani era maama totasaana kuyisa bulungi tebalina kuzaala nno bakuteekateeka buteesiteesi naye ono batandise edda omuyonka bayonkaani ayonza oba tayonza totunuulira ebbeere lino eri ku kifuba tunuulira ebbeere liri lyennyini eryaddala taata ayonza oba nedda ayonsa mwana muto oba n'abakulu ate maama ayonsa bakulu oba bato atubeere feya bw'aba taatanga waddala oyo asaana okuyisa obulungi oba nedda olina nno n'okumwebaza okukulondera choice ya maama wo ng'ali presentable maama alagikako mu bantu taata yeebazibwa oba nedda naye bw'abeera yamalaga kandi taata okwo bwe yatambula mu bakazi bonna yalonda ono kale inna lillahi taata wano jjo nabalaze omwana akuba emiggo ng'akuba kabbuli ya kitaawe naga buli lunaku nja kukubanga lwaki tewatutegekera ali ku kabbuli akubira ddala ebya sirias emiggo gyennyini gino egy'omubbi bamukutte n'otubonyabonya tusula mu nju mpangise ku nsi wali okolako ki nga bwakuba nyina nyina amuyita mwana wange kitaawo okuba waki yakakamupe lwaki tubonaabona lwaki yakola maama wamulabye akola ki yali akuba nyina kati tutuuse ku ddaala erikubiŋŋaana ate yabadde embisingana guno omusalaba gwe bateekako yesu gwali gyanoonya nga gyanoonya abantu be ogwo nagwo tegwalutonze yesu gwe basimbawo nti baali gyanoonya abantu be ali kusangako omusalaba kati bagenda kukola gutyo nagwo nagwo gwakubiddwa yamulese munzikiza bali wammanta muwammanta ekiri kati mu nsi bakuba taata tebakuba maama obakutegedde taata tafuna lubuto wabula yayina mbuto bali ze bazaala zonna bazaalira taata era maama ga nti omwana taasome tegwe tokola kinze ndi bwa mukazi anti batugamba nti mumuzaala ate ffe tuzaala ate nzaala empere n'okuwerera nze bw'ozaala siriisa abasajja bali sudaani nga babazaala mityana banoonya mabeere ga waka mumanyi mabeere gano ga myaka 2 omwana akaaba tengerera omwana ayimiridde oliyimirira n'akuyimiriramu buli lwayimirira noga abunkeeredde kati obusiraamu bwe kyebuva bujjammwe nga muli ku byammwe ne bugamba wabil walidaini nze njagala taata ne maama mubayise kyenkanyi mubayise kyekimu naye akati maama ate nfe ne mutusuula naye nga naffe tulina ki mu baana tulinamu omulimu mwe muzaala ne muyiwaawo naye muzaalira baane bayonke ki bwe muva ku mabeere nga mulekeraawo musinga amabeere ge gasinga obungi okusinga emmere gye tuleeta oba singa balite n'ebikopo by'amabeere bye wanywa n'obukutya bw'obuwunga kaakati bw'obusiraamu abazadde obalaba nga basaana kuyisibwa babiri bulungi oba kutegedde naye nga bwe bitenkana basahaba bajja ne babuuza nga nabo bebasobedde ya rasulallah man ahaqu nnaasi muntu ki eyalisinze ku munne okubeera nga bw'oba mu ngeri y'okwagala okola ki omusukkulumya ku balala n'agamba atya maama wo oba okutegedde obusiraamu bwe buba bwanukula ebibuuzo ne butunuulira mbeeraayo wabula butunuulira embeera yaabwo bwo nga bwo muntu ki asaanidde
okuyisa obulungi okusinga abalala maama ne babuuza ate ani addako maama ne bagamba nti ate ani addako nti maama ani addako balinda akataata ne kajja kaki kamu ku buna oba okutegeeza singa obadde ogaba percentage yali badde nga maama alina ebitundutundu 7 mu bimeka mu bitaano taata alina 2 mu mmeka naye era entegeere yange naawe ekulowoozesa nti maama yagiraki naye weetegereze obusiraamu obwenkanya bwabwo bo bwanukulira mu sayizi yaabwo si mu yiyo maama okufuna 7.5 eri omwana taata n'afuna kiki 25 tekitegeeza nti ate taata yali wansi bw'oba osoggodde era obusiraamu bwasigala busoosowaza omusajja nga yali waggulu mu ngeri ki nti omusajja alina abakazi aba obusiraamu bwo bwe bubala buli mukazi bw'aba amufunako 25 kuba n'aba alina mmeka si 10 ye maama alina omusajja ogwo omusajja oyo yamufunyeeko 7 mu mmeka ono alina abakazi bameka buli mukazi amufunyeeko 2 mu mmeka ani asinze ow'ekikumi aba asinze ngaoba tolina banne si obulwadde tebuli ku bukiraamu obulwadde buli kuggwe sibe wannaffe ekitegedde ti omusajja asigala mu 25 ze emirundi 4 percentage ye esigala ku 10 ku 10 oba okitegedde ku buli mukazi ayinako 25 abana 10 so nga maama ayina mmeka 7.5 eyo teyeyongerako kuba tayinza kuba na basajja 2 mulundi gumu naye ate ekyo kitegeerwa bannaafe era omusajja akyaliki bava kumugamba muzeeyi aba asinga muzeeyi musajja waalibaddewo okusinga nga ate asinze nnyo kati naafe njagala nkubuuze buli mukazi omulinamu omwana omuomu kati buli mwana akuwadde 25 maama we naamuwa mmeka buli mukazi ofunyeyo 25 zo notuula wali eyo si miliyoni yo ate ye maama alina mmeka ye bamuwadde hakki ye naawe gwe hakki ye bagimuwadde naawe buli mukazi agenze bakusundako eyo gye biraga era ojja kusanga nga omusajja agireki naye ngaobulwadde tebuli ku busiraamu buli ku ggwe nti nze ate alina omuntu ani yaggamba obulyazamanya ani ye lyazamanya bulijjo kyenkugamba nti bw'owasa bannamwandu nga bangi nga balina ssente olidde nga bakuzeekuzeemu guli kivubukavubuka myaka ano wasa bya 7 awo ng'ate okimanyi nti ku 7.5 omuntu aba agonze okuyingira ekinaana aba ali mu kabbuli bw'oba omanyi okubala oyinza n'okuva ku by'okukola ozinduukiriza bino ebyakola ku ssente zaabyo ebigenda okugwa kumala nakyo emyaka 3 nagana naafe yafiiriddwa mukazi we yakamala okufiirwa ate afiiriddwa bakaaba gwoseka shariya yakugamba olinamu omugabo mu by'abaani bw'owasabana nga bigenda bikutukakutuka bw'ofuna mu 2 ne bikumma oba toliiwo ng'olemera ku ggaali siraamu bwatunuulira ebintu bingi allah kati toli mwavu tuli ku zzaka ekibadde ekiggula luggi nti obusiraamu bwatufaako ne bufa ku muntu w'omunda
ne bufa ku muntu w'okungulu naye ow'omunda buli ssaawa yeetaaga okuba ne Allah we ze swala kusiiba genda makka emirimu egyo gyonna gy'olaba tukola gisinga kukola kuwoowa munda okusinga kuw'okungulu ye Allah bw'atyo bwe yayagala tubeere connected buli kaseera ng'omuntu w'omunda tuba naye wadde nga mweno mwatikana mmere bw'oyagala muceere na biki na biki oli ye byalya byebi Allah bye yamuwa okusinga gwe by'olowooza ebikajjo n'effene n'agambye naafi Allah amusaasidde kitaawe afudde edduwa yetuukiridde alhamdulillah kitaawe naafi yazaala abaana be babiri naafi ye mukulu kizaala gumba ono yajja agenza okufa ng'akato kabadde kayonka oba tekannakula myaka 35 ate nga taata mugagga obusiraamu bwe buzza okugaba emmaali bwe gigabidde wakati wa naafi ne mutoowe naafi musajja munnaddiini ategedde hakki ye n'ajawula ku yaki ku y'omwana kati naafi zino zikalina ze bamuwadde amamotoka amayumba zikalina agagaaga tutta agakozesezza bulungi n'agamutoowe agakola atya kashiwaali omukalu mutwe wa naafi afunye $5,000,000 simuzeyi tafiira ddala ebintu ebikalu bikola ki ebizimbe weebiri ebyabapangisa amamotoka weegalizi baasi Zzaka etunuulidde emaali ya naafi n'emaali y'omwana sinakindi naafi alinayo n'ekitoowo kye ekirala kizoli oba kikulu kye kuba abagagga muzaala nnyo ebintu ebyo kakati naafi bw'atunuulya mukulu we nga zoli naye alina omugabo gwe gwagize eki abamanyi babuuza emaali y'omwana ono omuto naafi gy'asigazza oba omukuza wale waffe tubayita bakuza naafi gy'asigazza emaali y'omwana ono omuto ne mukulu we oli zoli erimu zzaka omulimu zzaka yesindi mu lujja mulimu zzaka amamotoka gano nezikalina zino sente ezivaamu ne kashi omukalu shaliyo ezitunuulidde ebuuzo ekibuuzo mutera okugenda ku dduwa y'omwaka omufu ng'awezezaayi wangambye eyo mwagitaddewo ennaku zo ffe tukuze tumanyi ya 40 kati mulinayo n'ey'omwaka si bwe kiri era nyina mukwano gwange Soko Muhammad nze musabira buli we mba nfunye akaseera naye jjo bakulu betu nga baŋŋamba seeka tugenda mu dduwa ya mukwano gwo yawezezza omwaka abagaggagagga bakoleyo omwaka abaavu bakoya 40 si bwe kiri musobole okugenda obbiri ateera mubiddemu nate neera nabwe mwaya mulya kwana kati neera ntinga tulye ku maali y'omugagga si bwe kiri shefu kakati omwaka bwe guwera bino ebyobugagga by'abato byewasigaza Zzaka eyimiridde etya nono mukulu w'omulalu emaali ye atakyasobola gyekoleramu nga etwolwamu Zzaka ng'ewezezza omwaka oba tetwolwamu naafi engeri gyadirimira ennyo mu byessente ebintu ebyo ateeka okuba bimanyi emaali eyo etoola Zzaka era bakugamba nti emaali y'abantu abo abaana abatono abalalu wakiwa kye bayita istismar mugizaaze kubanga Zzaka ejja giri egikoleki egimalewo omwana n'agenda okukula ono aliba mu bwazoliibwe ng'emaali Zzaka yagira n'egikolaki masala tisinga $5,000,000 zino 5 zaafunye mutoowo oziteeka mu bbanka nga buli mwaka zirina okuwa Zzaka nga tezikola
tulaba nti buli mwaka zijja kuba zikengera nga tezeeyongerako kyebaga nti maali eyo mugiteeke mu bintu ebireeta amagoba kubanga etoolwako olwa zzaka ereme okuggwawo omwana waalikulira ng'emaali egize eki eweddewo so okugikuuma obutaggwaawo kugikozesa ebeere ng'ekola ki ezaala amagoba emisolo gireke kukola ki kugimalawo oba ntegerekeka nti agamba nti man taraka zakata omuntu bwa aleka zaka agamba azakata tajibu fi maali sabiyi walmajununi ezaka ekakata okugitoola mu maali y'omuto n'omulalu oba kutegedde kale emaali eyo kyalibadde kirungi bw'oba osigadde ng'oli mukuza ng'onyamu ku ddiini abaana abo abato bambi bali azaamanyizibwa bana abakuza emaali yaabwe bagirya kivandulo wataakuluuna turaatha aklan lamma olw'okuba abaana bato baba balekedde emaali gye basikidde ku bakitaabwe bano abasajja abeeraga nti bayimaani bagenda gisigalamu bagirya nga tebalina naakuba ku mukono wala taakuluha israfan wa bidaaran an yakburu temuli emaali eyo kivandulo nga mugidiibuuda abaana bagenda okukula nga mugimazeewo allah yakitugaana ekyo mwabasigadde mu maali ng'abakuza temuli era si kirungi kuwa muntu mwavu abeere mukuza kubanga omwavu twakiraba talina bwesigwa ekyo naawe okiraba bulabi nti obadde musajja munaku muwalimu bakufudde omukuza wa muzukuluwo eyafudde ow'omugagga kwolwo lwennyini lwakwasiza obuvunaanyizibwa enju batandika ogisiigako langi endya yawaka ekolaki ddungu agize eki ebintu ebiri biri mu ddungu n'abantu batandika okubuuza naafe ngaalya omumonda busiika wabeera chipusi naafe nga yatandika okulya chipusi ng'ebbali alyayo tomato soosi ate ebife bisatu ecupa ya sooda ebbali nti anti muzukulu we yafa bamugaaye mukuza eyo israfan otandise okulya endya esusse ku ya bulijjo naye nga zoolya sezizo wabidaaran ozirya sipiidi ayakbaru omwana agenda okukula nga kagize eki kaweddemu beera neekisa law yakhsha alladhina agamba atyo وليخشى الذين أيضا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم nti naawe singa gwaba naawe beeramu okutya singa emaali oyo gw'oli abadde mwanawo nga gw'ogenze n'omuleka walikwasizza emaali yoyo anaagirya kivandulo omwana agenda okukula nga tewali kantu konna kuwekubamu akafaananyi nti gw'ogenze emaali yo kati ono naafe atandise girya kivandulo wekubamu akafaananyi beera mu ngatto zoono agenze ofunemu akatya nti law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafun alayhim falyattaqullah tya allah olabe nti weeteeke mu ngatto zooli nti singa gwoba agenze kikusanyusa okubanga omwana woono omuto ateesobola ateefaako emaali ye bagirya kivandulo nga bwoli eyamunaagenze tiwaali kyagadde kale watu waali kyagadde kyokikola munno naye baaba allah atumanyi allah atumanyi ate bodde ebbali n'ogamba ala yalamu yalimye tumanya man khalaka nga yeyatutonda kati kyava agambye emaali ya mulekwa togitereka mu kaashi mwereere nga tekola lwaki kubanga ejja kuba egiraki ekendeera wabula gikolemu istismar ezaale amagoba eyale mujaaze masala waliwo emaali etakuumika esooka eya kaashi yatulaga ndi muzukuluwo
omwana wa muwala we yagenda Dubai ate kitaawe afudde nti kati sigala emaali yaki kumira muzzukulu we emaali kyobukadde buubwo ti 400 ekyo si kigemu fitnatil mahayati walmamaati naffe omusajja abadde ali akawunga nga kalirako bbiriŋŋanya ne butto tanose bamuwadde ssente ezisukka amaanyi ge atandika okubuuza ebibanja ebigazi n'emmotoka kaakati naafe oba ofunye ekigezo ekinaakuyingiza omuliro oba ejjana naye ebiseera ebisinga obungi muliro oba olinnye mu lunyata kaakati emaali eyo eya kaashi ekolebwa etya ekisingako obulungi genda ogigulemu ebintu ebiki ettaka owulidde oteekeko ebizimbe byabaki ebyo bikontrolingika osobola obifuga nomanya nti nzimbyemu emizigo gyange 10 mu maali y'omwana wange yomuzukulu wange nti banaaleetanga tebagize eki oba okitegedde allah agamba waman kana ganiyan falyastafif faman kana ganiyan falyastafif bw'obanga owulira nti olina ebikumala emaali ya mulekwa tolumba man kana fakiran falyakul bilmaruf bw'obanga oli mwavu olyangako ekisaanidde eky'obuntu bulamu oba okitegedde ate omwana ono baakula naaweza emyaka 15 si muwe yita abantu abaakukwasa obuvunaanyizibwa abaaliwo nga bakukwasa emaali eno obayite obagaye bannange ebbanga ligizeeki liweddeko omwana ono namugezesezza nga ndaba asobola okukola ki okwetambuliza ebintu byekigezo njagala kukiyita mbawe ebintu bye nga wemuli nafuna nga kitaawe afudde nakwasa obuvunaanyizibwa ne bampa emiliyoni 10 emiliyoni 10 kino olw'osoma bageti y'omwana ey'obuwangaazi bwe si byakumuwa ndikwata genda nga tewali bantu bateeka okuba abajulizi omwana ono mulaba aweza emyaka 18 bwe mutunuulidde nnyo ne mulabamu mutesitinze ebbanga ddene nga muwa ku ssente nga ndaba agikalaki azitegeera obudde butuuse mwanjulire ebintu bye ebyankwasibwa okuva mu beekika kye yafuna emmotoka ze zaali 3 naye ngaobwongo bwange tebuzisobola ne tukola endagaano ne tugitunda ssente beesi ne beesi nga kye nalinja okusobola kumuguliramu kittaka ngoleki nteekeko enju z'abapangisa oba ebirime kalitunsi essamba ziri ze mulengera eza kalitunsi olusozi luli kalitunsi oyo omunene akwatibwa eno n'eri ika 10 za mwana oyo nga muli agati ga myaka 18-20 era omwana oyo emaali ye ngimukwasa nga mwenna weemuli kalitunsi oyo wowe ika 10 naye nga buli muti gusalibwamu buli kyebikumi 200 Allahu akbar la ilaha illallah Allah sisalanga mu muti na gumu simanyi owulira oyo aba yesulikidde erijja n'oba muliro mbadde nkozesa ku ssente ze okumulabirira n'okumukola n'okumusibako ssenyenge ente zaakuno zireke kukola ki kumumenya olwa omuvubuka awuliriza aba tamaze senior 6 oyo naye muzzukulu wange bwe mulabye ng'asobola bulungi okuddukanya ebintu bye kwe kubayita oluvannyuma lw'okufa ogwo omukolo gubeerawo
okuyita abantu omwana bakwasibwa ebibye muddangayo okwo nebwe muba mugenze ta sikulya sidduwa ebizimbe biri bye mulaba ebisatu ekyakayina n'ebirala ebisatu ebyo bya mwana ono ettaka lye lyali mu kibuga twalitunda olwa pulaani ze baali batugambye okukolerawo nga ffe tetujja kusobola baagalawo ebizimbe biki ne tulitunda ne tujja tugula emityana balansi eyasigalawo namukulamu akataka akalala kalimu emiti gya payini giri eyo eri kaza 5 nagyo gikuze giri myaka 15 allahu akbar bano abo buli mpaka asinga yakanyiga n'akatta ani yali bangiza ebyo kisanga atakitte atalina mannyo atali gaggawala bw'aba era abasinga obungi babutta olaba omuntu omuwola oba omusajja omu edda ku rediyo okwo batta ababbi 2 baali bagenze kutta mugagga kati nga tebamanyi nti muna mulimu asikale alina emmundu baba balinnya ekisaakaate musirikale n'akubako omunaafa omulala n'amenyeko okugulu kati ku makya babuuza omusajja oyo omusirikale manyi omubbi gwazze gutya abasirikale bazze biki ono ataafa nabaka munyange naafe yakola miliyoni ze100 naye miliyoni 10 nzinoonyezza zikoze eki nensalawo nkoleki omugagga yatugambye nti abanja naafe amubanja miliyoni 10 zaabula kati ayagala amugjewo atuwaddeko ku ssente amugjewo ekyo akigale waawe atunula mu nkolagana bakolagana mu buntu naye zimumazeeko eki kakati ekyatuleese okutta omugagga ono ssente zalemerera mukwano gwe ogwo mukwano naye kanaakaana ebyobugagga ebyo byonna byotwanjulira singa wakalyawo omutima gwa wakalyawo wane waffe weeguli naye omusajja oyo omuwulidde alina muganda we omulala muganda wa naafe gwe bakwasa omwana wa muganda weeri oyo kyeyakola ssente bonna baafuna kyenkanyi ono mujjukulu wa naafe yamukoleremu ebyo kali mujjukulu wa twaha enkya gwe twagala batwanjulire ebyono tubitegedde nga twaga nti omwana emaayi yonna yanvaako buli we nagiteekanga efwa oba omwana yaliko kisiraani ki tikati talina kaali nawo bayogere ekyeriwo nti nze bannange okujjako nga munaatwala nze ate nina famire ennene olwo famire ennene yagifuna mu zoono abakazi bali awo baŋŋonga buŋoonyi maŋengo oyo aba yeesulise buyiki saba allah aleke kugezesa nabugagga butali bubwo era bw'obanga oyagala okiwona sente ezo zikwate mangu nnyo ebyobugagga ebyo obikolemu ebyobugagga byosobola gwokukola ki okulabirira tojja kusobola kulabira zirukulula na mwana zibamulekedde zino ziri sudaani zino ziri congo tojja kubisobola ojja kusobola kizimbe genda mu tawuni yewamu ogulemu ekizimbe gaggadde bakipangise ekyo okisobola omwana kyoli mwanjulira nti walina kino nakino nakino nga sikisobola negugula neyingira benebendi nga ddala wakitunulya kyekyo naye bano bebawula emizikiti nigenda ozimba omuzikiti nagguza amatafaali ezaka y'ebyettaka twagiraba la tajibu zaka tekakata fil ardi mu ttaka illa okujjako iza kanat litijara ettaka bw'oba waligiraki odiringira mu busuubuzi waligula kulitunda
وعلى هذا بتويتويسغما كوكاسونغا فالأرض التي ستبنى عليها منزلا enju ettaka lyogenda okuzimbako amaka la zakata fiha teririiko ki kuba tugula ettaka mu bitundu bingi nti ettaka eryo lyolaba ngenda okuteeka amaka gange ate olwo n'abeera nga ettaka asuubula erimu litambula erimu liriwagamira oba okutegedde kakati enniya egamba tya wakaifiyatu engeri hisaabi zakati ey'okubala ezzaka y'ettaka an tuqaddira qimata al ardi fi nihayati kulli hawlin buli nkomerero lya mwaka tunuulira ebbeeyi y'ettaka eryo waligula sente mmeka nti iika nagigula obukadde 5 naye iika bukyantunda egizeeki teisiraba baguzi enniya y'obusuubuzi eyiseeko omwaka tunuulira ettaka eryo ly'olina omwaka guweze ng'olitunda kakati liri ku miliyoni mmeka miliyoni 2 وتخرج زكاة هذه القيمة الزكاة تجويرا كزابورا وزويرا كزي بيريو وقت جد ودي وليقولا مليوني 5 كتيري موشي 10 ووزكاة يا مليوني مكا 10 سي مليوني بلين شو وقت جد مليوني 10 totunuulira zaagula tunuulira ki ne bwe kiba kizimbe totunuulira kyakola ki osuubula bizimbe osuubula amamotoka twadde South Africa amamotoka eri bagatundanga masimu kino kibanda kiri kibanda osanga etawuni nga Kasanda kikandwa nga mulimu ebibanda by'emmotoka ebyo batundayo kubanga b'emmotoka bazeetaaga nga bwe twetaaga essimu si wano nga nti emmotoka oyagala gwa emmotoka genda ku kibanda kiri luddawa Kampala oyinza n'okusanga nga ejjinja teri kibanda n'owa ejjinja ajjawa naye mu butawuni nga Busembatya katawuni Kasanda buli awali akatawuni waliwo ekibanda kyaki tolina bwetaavu ate genda Kampala oguleki ensi ezikuze zitulese nnyo endagamuntu bwe bayakubulako ng'oli ggulu olina kujja Kampala abantu ne babuuza omujjuso guli e Kampala naye anoonya endagamuntu naye atuli awo atuzimbiridde ndi tulina omujjuso Kampala teyalijjudde naye enteekateeka y'eggwanga eddwaliro liririmu mu nsi lifaalo kiruddu lwaki abasawo b'ekiruddu abamu tebagendako emubende oli ne bamujja gye bamujje nti avaawa nti agenda mu ddwaliro kiruddu eyo naye ojjaamu eyo naye ejjaamu anona pulaane ye Kampala naye ejjaamu Kampala abantu bamwekokkola naye enteekateeka ye yenki bw'ogenda ekolonga endagamuntu yaliko ensobi oyagala gitereeza ove Karamojja naawe n'ojja onyigiriza abali mu Kampala bakole ku ndagamuntu yo egiraki mbu naawe okoze ejjaamu endagamuntu okubeera nti zino kompyuta ezajja endagamuntu okubeera nti ereeta abantu ekololo ne basula awo tosuze mu makaago ate olw'okuba esi bagikyusa ne bateekawo waayi ekulinyisiza emmotoka omujjuze ne gubeera mu Kampala pasipooti bazigabira mu kifo eki lwaki tebazigabira Mityana nga banka buli awali banka bateekewo okulongoosa endagamuntu n'okugaba pasipooti ekibuga kyaffe abantu bakuze bodaboda ne ziringisa abantu tugenda kuzigoba zijjudde tezijjudde abantu enteekateeka yembi lwaki owe Masaka ow'Ejjinja owe Kasese MTN bwemala gundi nekubulako layini bakwetaaga Kampala simu yange bagibira layini bagibiramu MTN nti
oba ya Airtel bagikolera kwa n'emityana naye MTN genda wa Kampala n'osimba layini ne batagikolako n'enkya n'odda si mwegi kalayini era ensente bantu omwana omwambaza engoye zaidi n'osanga ng'ali mu kidiba netwevuma omujjuso okuli mu Kampala potapoda bagala zigoba bazigobera ki mujjemu services ezitalina mugaso zidde ebbali njagala kusanyisa layini ya MTN nti ngenda Kampala genda ku Shoprite ogenda okusanga eyo layini ya rabbi ab'eggulu bazisudde bali Kampala ab'egindi bazisudde bali Kampala ab'e Masaka ab'e Kabulasoke bazisudde bali Kampala lwaki si mu tawuni yewaabwe ensi yonna ya kompyuta betwatambuddeeko twalabye era nabuziza ab'Uganda tebatambula ffe kaffe twakasooka okutambula ayagala okugula emmotoka Kampala ayagala driving permit Kampala endagamuntu Kampala ebyo byonna nno si bye byabwewusa pasipoti Kampala ayagala okukuula erinnyo Kampala omulwadde Kampala n'erinnyo accident nti genda Kampala bayisamu buyisa mulwadde mutuuse kiruddu olidi mityana lwakitokyekawo byuma amagulu agamenyese bagazibira awo eddwaliro pya ddene bwetuuka mu ddwaliro ly'emityana lirimu ku malwaliro amalungi mu Uganda naye tuukamu munda olabe birina eddiba ly'okungulu eddungi naye nafusi nfu ate nafusi bwefa manya ne kungulu wafu simanyi okitegedde aliiso kitegedde Kampala tenajjula olidde oyagala sitampu wa minisita Kampala Kampala kibuga okukijjamu obwigi ebintu ebyo nti buli bintu biddeyo wansi ku disitulikiti oyagala ndagamuntu yo nga basobola otuwandiisiza mu bitundu byaffe oyagala pasipoti gijje ku poliisi ewammwe wali ku poliisi bateekewo ka branch nga bagabirawo binankani endagamuntu buli poliisi wali poliisi wali emundu bateekewo akazimbe nga ko kakulongosa ku ndagamuntu naki buli awali poliisi ennene nga manyi nti benva wano ŋŋendaki nyina ayagala omugema korona Kampala certificate Kampala ya korona buli kijja ekipya Kampala waliyo kikyo ekitakolebwa walala ebibuuzo nga tubikolera buli mu masomero gaffe ate ne bayita ebyo byetwalabye ti ebibanda by'emmotoka birina ekasanda ayagala emmotoka ekimuleeta ekasanda kiki mu tawuni Kampala agula emmotoka ziri Kampala nokendinono bekokola ekibuga twagala kulongoosa kibuga tolongoosa kibuga gye biteetaaga mu kibuga kijja kulongooka kyokka kati omuntu bw'anaaba talina bwetaavu bugenda kutereeza linnya lye olw'okuba mu kifo kya I bateekamu E ono ye alinnya ebooda agenda kololo ogenda tuuka kololo ng'omujjuzo oguli eri gy'oli nti baana basomero bazze ku mipiira gwejjamu ebiteetaagisa mu kibuga bijje ku kiki decentralization ebintu obufuzi babusaako wansi bijje ku district kati n'abano nayo ekinze Kampala sitera ngendayo ndagamuntu yeebuze naye bwe namanya nti endagamuntu yangenda wali kugirongoosa ate nze n'abano nayo ekyokunyigiriza abantu bwe naba manyi nti eddwaliro liri mu district lirimu limu erikola ku magumba ate nze n'aba nenya genda kukolayo niyo nalinyira olupapula lumu Kampala aye natalufuna n'asulayo nenkya naddamu n'anyigiriza abalala tolongoosa kibuga gye biteetaagisa mu kibuga kigenda kulongooka kyokka kyenakugambye tompa kyennyanja njigiriza bwe bakivuba olowooza endidde naye n'abagezi ne baleekaana ziri ettawuni tezirimu munyigo guno lwaki buli kitundu mwoli saavisi zikola ki temuli munyigo buli wooli kyoyagala kikusangawo bwe buweereza gavumenti eweereza baki bantu baayo
so si bantu bonna kujja mu Kampala tugenda mu Kampala kukola ekigo wabadde mu Kampala nadde kwanje ndaga moto yange yangu akonda ngangene ate gwe ndi passport ate gwe driving permit ate gwe mbadde mulwadde ndageza kulaba mulwadde ngenda kulaba mulwadde nva ku kyalo kamunye namba tugenda kulaba balwadde tunyigiriza abantu loza tulina ekintu kyetugenda okukolayo genda ku district kulaba munenyiga kibuga tekirina buzibu abakiteekerateekera be balina obuzibu omwana ava wano n'agamba nze emikyana teri ssente ngenze kukolera ki gamba nali nzira kolwoyo ntebe eyo ngati asijja kulinnya zino kamunye zijja kunkeereya mbandi eyo ku ntebe neninya boda omwana emugandi kati okolera wa nti nze nva ntebe nkolera Kampala ntebe teri ssente njale ziri ludda wano nkole lwaki omujjuzo ogutalina makulu guli luddawo olaba bwalese entebe nga mutereevu ajja alumbe omujjuzo oguli eno asula ntebe akolera Kampala boda lwaki kubanga Kampala waliyo abatalina mugaso atwala mwana ku ssomero olidde amasomero leganaabeera nga abaana bagenda kusoma tubanga abali mu ssekukkulu lwaki buli ssomero lwaki buli disitulikiti zebaamu essomero eriringa ery'enjindi mu Kampala bw'abanga omuntu omu asobola okuzimba essomero ne liba lya mulembe gavumenti ennamba lwaki tezimba ssomero limu ne liba lya mulembe nti buli ayagala mu disitulikiti eyo agenda kweri kyebayita ensi ezikuze tezikula bizimbe zikula bwongo n'anteekateeka kyagamba tubadde ku Zzaka ya ttaka nti ettaka tunuulira ettaka ebbeeyi eriwo sente ziririmu nga liwezezza omwaka totunuulira zaaligula tinja kuwa ziri zino oba okutegedde naga wayajibu ikhiraji zaka kulla ammi buli mwaka olina oddiweera ezzaka bwe liba teritambula wala yujziu ikhiraja amman wahidan an jamii salawaati eyo nno fatuwa twagikolerako naye nfu nti ettaka abasuula amataka oyinza okulaba nga ettaka limulemeddeko olw'okuba aliseera nerimerawo emiti emyaka n'emyaka buli mwaka bw'obeera nga bizinensi yo y'amataka buli mwaka bwe gugwa gukole ki tolinda mwaka guli lw'olisonjola lonna ne liggwayo n'olyokoowa toweera buli mwaka likole ki liweere poloti ezisigaddewo neziweza omwaka zikole ki agamba nti man ishtara arda omuntu bw'adiringira mu ttaka nga lyagula lisukuna lyakusulako thumma jaat niyat lbayi oluvannyuma enniya n'agikyusa kati alitunda bada hisaabi lhawuli tandika okubala omwaka min wakti niyat lbayi okuva lwolesa enniya egiraki kuba ffenna tuwangalya ku mataka g'abataata baffe emyaka n'emyaka n'abazzukulu n'abaana b'abazzukulu naye enniya nejja nti wakyusi tunda wano nze ngende neegulire ki ekiboga oleetedde enniya etunda wotandikira okubala nti ndiddiira amazima bw'oweza omwaka ku ttaka ly'okuliddeko oyagala ddetunda naye kuliko ebijja ffe tutunulayo enniya wejjidde eritunda buli enniya eyo lwoweza omwaka ng'obala ebbeeyi y'ettaka eryo nga gw'olitoolera ki oba otoola mu ssente za nte oba otoola mu ssente zaki gw'omanya gy'ojja man ishtara ardan lilijara omuntu bw'abeera nga ettaka lye eyaligula lyakupangisa fazakatu zaka fi lujrati bada hululi lhawuli min bulugi nisab bada bulugi nisab ettaka oyinza oddibeerako nga lyakupangisa abantu bakola ki balipangisa kakati essente z'olifunamu bwe zibeera ziweze ez'eshariya ezikuyisa omugagga ne ziyitako omwaka zisente zo zikola ki z'otuulamu ki zaka eno batange etugulumbiza okumala emyaka naye nga gituddeko wabbalibbali ntunulira abamanyi bagamba kimuyo oba oli awo sekulwa allah atubuuza olwalabu wali olumanya abasajja babagamba ti ekyo kyensobodde obbagamba apangisa ettaka
n'adiiringira mu bizimbe yawula nti essente towa za kizimbe kuba nsobola okuba n'ekizimbe kyange kyabapangisa naye emyaliro egimu nga tegiriiko baki oba okitegedde nti egimu gimaze emyaka kikuli bapangisa kati naddala nga mu butawuni buno bwaffe omuntu azimba likalina ne libirira awo ne bapangisako wansi waggulu nga terina gibabakolerayo kati omusajja oyo baga nti gwe yazimba ekizimbe ekyo sente z'ofunamu ekitegeeza nti emizigo egitali mu bantu temuvaamu sente kakati sente z'okifunamu bwe ziyitako omwaka nga ziwera omuwendo oguwa zzaka oziweera zzaka buli mwaka kati seeka sente zigenda okujja nga nze sirinaawo ago oli mwavu atalina abamwavu wadde obuteresi naye bugenda okuweza omwaka bulayo emyezi ebiri alina okufuna ettaka gwe togiraki oli mwavu bali ku zzaka y'abagagga oba kitegedde kawoosanga ntuga naye waliwo abagagga bagamba nti opangisiza ekizimbe kyange nti ye tukole endagaano ya mu January nti ye akiyonna okitutte nti nkitutte obusuubuzi bwa bika bibiri bw'oyinza okimpangisaako ate nga naawe ogenda kikolaki kukipangisa oba kitegedde nze kimpangiseeko sijja kuleekanira baki nabapangisa nti sente mmeka netukkaanya oba kitegedde endagaano nebeera bweti naye sente ngenda kuzikuwa ku nkomerero y'omwaka omusajja nemukola endagaano n'atoba n'ekizimbe omwaka bwe guggwako n'akuyita sente zo zirabye zetwakkaanya nti ezo sente zitulamu zzaka oba tezitulamu zzaka zitolamu zzaka lwaki ziwezezza omwaka ng'enniya ya bizinensi ate nnyingi gw'oluzikwasa ng'onoonya senkata nti anti mwe mubitusomera nti kati njagala kulaba wabitegeerera nedda ekizimbe omusajja ansasudde nga endagaano yaffe bwe yalieka nti alinsasula nga amaze omwaka nti naye wajja akusasula bitundutundu omwaka gugenda okuggwako nga tewali kaliwo gw'oli mwavu kitegeeza ki nti empangisa y'ebizimbe byaffe mu Uganda eri ku levo y'abanako oli oluyingira nga ngasasula emyezi 6 edduuka nga lisasula emyezi 6 egyo emyezi 6 olukwata ku sente ezo miliyoni mmeka nti 3 emyezi nga tumukola ndagano emyezi 6 zikwate miliyoni 3 kwa mwana wa university atutteko wa senior 5 atutteko wa senior 6 atutteko ngaddamu ng'akusasula esatu ze mutuuse mu December olidde ezesatu ziwezeza omwaka wa tezinnaweza zo nyingi zitwamu zzaka naye tezinnaweza ki akakwakulizo kuba nti sente omuwendo gwe gw'okutolebwamu zzaka naye ate omwaka terms and conditions mwaka nakubeera nti ziriwo zeezo kati zino zokutta emyezi 6 kati teweeyibaale ennyo n'oga nti asasibwa zzaka naye genda mu mimala zakinaahu minfikunu riziki gy'oba ofunye ng'egudde mu mikono gyo ti togigabala nti magezi go gokka ti jamu kootemako akatali kamuwendo muki ziza okuba ennyingi ziza okuba entono ezo choice yo nti riziki yonna polisi ya riziki etali ya zzaka nti omwavu naawe tebakulekerera koba ofunyeeko kootemako bwokafunye bwotema pe as you earn nga bwokafunyeeko bwobugiraki bwoba osunako naffe yaali awo zesiwazzako okutuusa Allah lwendi musisinkana gwe ate bakutunuuliza eriiso ejjogi eritali lyabwatteeka ery'empisa weeyisa otya n'ekyofunye Allah kikuumira n'akikuteramu ne baraka weeyisa otya nti nze olwakungudde ennyaanya zange ebyo benzifunye benzirya naawe ow'ennyaanya we bakusasudde weeyise ng'omusiraamu bakusasudde ennyaanya nti ye masha Allah abaana basoma Kurani bali luddawa nti ye baguli eyesepiki ebyobo iyo banagirirangamu ebijaajalo
wagire Qur'an etambule funayo kamulekwa kuyiikiriza naawe amasomero tegabaga sente nnyingi nti ako kamulekwa kabulayi muti kange kagende kakwate Qur'an ekasanda yendi ekasanda Qur'an sente mmeka nti ekisulo mitwalo 3 njojo ennyanya twafunyemu obukadde bumeka ekyo twawezezza tereza tusaze ebikome ebiki eddagala biki nti ako asatu ako kagenda kanako mukawandiike kunze funayo ko weeteekako naawe ng'ekibowabowa ofuna akakwesibako mu nsi muno nga ekibowabowa kinywerera ku muti kali ke kabowabowa kanywerere ku ggwe naawe olibeerako bw'obyoyogera wensi wagiyita mu myaka 8 nti tulinyonyole nti muneka gwange buliwa kasi munesamaadu obeereko gw'osongako si mmotoka njereere beerako omulimu Allah gw'ayagala yatiima nayagala nnyo bamulekwa mitwalo 3 eni waffe omwana asoma ku anagimala ke Kampala ya miliyoni wabira mitwalo 3 waliwo akaana kenakuttekawo bakanzijidde mu kyalo eyo nekagamba nti kasome 3 era mu buwangaazi bwange gali nfuula ekiryawo ekyenina nemukagamba mukawandike kasome kubanga obwana bw'omu byalo eyo bwetugenda tuweerera bwe bujja ate okuba obusiraamu eyo busaaza abantu bawoowe bukole emirimu gya Allah gitambule Nkata waabwe 3 bwe bali bampadde ez'okusiibulukuka sitemako gwe naafe naawe okisobola naye lwakuba tebakusomesa bulungi esentamu zogenda ofumbira abantu ez'emmere ku mikolo ofumbira bwereere buli wiiki temufumba emitwalo 2 emitwalo 2 buli bwotemako 5 omwaka towererayo kamulekwa akadde ake15 bwe bale bakuyita naafe wakola kikyo tokijja ejjinja bye liba likutte naga naafe kati goba oteekayo omulimu tuve mu jjinja litukutte singa gwe ne mukazi w'ejjinja liba buutikira ewaka nga libakutte Allah mumugamba ki nti akaana kali ku mmere gye tufumba twajjangako 15 tuweerere kamulekwa akayiyindi kakwata musafu Allah okamanyi yadde ffe tukamanyi nigereke kali kasoma naye tute omwana waffe mulwadde tute gwe nannyini ndwadde gwawonya tukusaba kuwona towulira nti ensonga yo ejja lwaki tofuna nsonga gy'onnyonnyola mukama waakute kati naffe olina nsonga ki bukyoba mu nsi bw'olonda omuyembe gwonna bw'ogwekkatira tosobola kulonda muyembe ku muti n'oguwa kaana kagenda kusoma nakunanasima mukakati tuli ku Zzaka naye Zzaka tebulamu bigenderamu kati bizinesi okitegera abamu basuubula amamotoka abamu basuubula amataka abamu basuubula ki emmotoka waba wazireeta ziri mu bondi ozitunda ziwezezaamu omwaka bali bbeeyi yaki ng'owa ettaka bwe yaki tobalaze wakola ki obala ku ssaawa eno ki nebeera genda ng'opimira okwo awulidde naye emmotoka bw'ebanga yo yawaka ebanga ettaka eriri eryewagula nga lyakukola ki naye yonna gye wagula nga ya bizinesi sente ezivaamu ozibala nga ziyisizaako ki naye mu Uganda mulimu abantu bavuga takisi olaba bagaana kuleeta z'abakama baabwe ekiri mu Uganda bwegitunulira ennyo Zzaka ekubula ya bizinesi weesinze okujjako Zzaka gye nalabye mu Uganda eri mbalala ya nte nabono mu Buganda ya mmwanyi naye bizinesi bwe neetoolodde Allahu akbar newakolera wennyini bamutwalaganya tazirina ate bwe tumanyi nti bagagga ate baavu nnyo agenda okukusomeramu ng'ayimiridde ku bunkente edduuka lirimu abantu 7 banne bamubanja leeta tetulina z'amasannyalaze temulyangako ndizina z'amasannyalaze bayomba ate atalina z'amasannyalaze oyo mugagga teba mwavu abagagga bawano be baavu ba shariya tube tulaba nti bagagga mu shariya ate be baavu omusajja atugambye nti seeka ondaba ekizimbe kino kirina naye bwe bakampa nga nsasula
nagenza okutunda ennyo mu zzaka wano ng'abagagga bawano ate beebaavu ezzaka eri mu balimi mu Buganda eri mu balunzi n'akasongola nambalala naye ezzaka eno ey'omu tawuni nagenza ogitunuulira ng'ekalubye kaakati waliwo ka point nako nakasuubudde egamba alwakili bitawzi'i zaka laysa min al'amilina bal amilina alaiha be baliwa abakola mu nteekateeka y'okukuŋŋaanya n'okuwandiika zaka n'okugikuuma paka lwe batuligigaba alwakiilu bitawzi'i zaka omuntu gwe weesize akugabira ezakaayo layisa min al'amilin tali mu aya eri gye boogerako nti abakola ku mulimu gwa zaka balinamu omugabo oba okutegedde nti omusajja zze naŋŋaseeka Nkata wano waliwo pointi gye nalabye nga nkulu akuwadde obukadde 2 abalandani ezaka yange ogirabye mbadde ngenda gigaba naye siina budde gingabire we bamuyita wakiiri omuntu akoze eki gwe weesize agenda okukola mu linnya lyo bwe bagikuwa togamba minal amilina muzomu tolina kyokoze bw'oli mwesigwa bwesigwa omulimu gwe mbadde ngenda okukola ng'okukwasizza evisa yange empeddeko njagala ogintwalire zaka ogigabire baki awo abatuwa zaka tuzigabe waliwo akakwakulizo ke bateeka okukolawo nti seeka naawe zigabe naye teweerabira teweerabira nafsi yo nkutumye naye naawe gwampa nkukolera omulimu ŋŋamba nti seeka naawe oli okwo akagamu naawe oli okwo nafikolese omuye abantu bemmere muyina ebintu ebirungi naawe akagamba akatuufu nti naawe oli okwo bwe mba siriiko nkolere enteekateeka endala nkiseekereza zaka yange nti akako kaakano tonteeka mu kigezo akako kaakano mmanye nti akange kagize eki kubanga ngenda kuteekamu ebiseera ngenda kuteekamu ebirowoozo ate ekisingako obukulu okulwana ne fitina eno tonwanya na fitina tewangulikika ontuma naye jjukira nti ontumye ngenda kukubira abantu kubayita bajje entambula yoyiyo eya tayimu wuuyo waliwo obugambo bw'oyogera naawe oli okwo nafika oleze naawe oli okwo kati naawe oli okwo kaba kampadde kiki amaanyi ontumye naye ontumye otya omusigire alwakiri omusigire tontuma butumi bwotyo nti seka njirira gwogiza otya nze njire mugizi tonjiriza kitusobole kugira otadde mu fitinati lmahya walmamat eno esingano y'amasiihi dajjaali gyompadde kubanga kati ozze min aljinnati wannansi oli muntu naye ofuukidde ejjinni kyava agamba nti kasita kakutanda n'omala weebala nti oli maanyiriina kuze bakugambye nti oli musigire zitwale gy'olidde zikomyewo olaba obuzibu bwontaddemu kati twalya dda sente z'abantu tumanye nti tuli baamiriina baseeka si bwe kiri kati bazaagala obutamanya tebukuggisaako ki akakadde ke walya bakaagala olukumi lwe wajjako balwagala kimiwuya zaka etusudde mu buzibu kaakati gwe omusigire gwe buntumye nti seeka ngabira zaka yiyo njikuwadde genda ogingabire nzo ebiseera sibirina ndi mu ofiisi siina budde genda seeka onoonye bwe wazaka nteeraako naawe oli okwo oba funa akange nga nti akako kaako
nange ndiko kugiraki olaba bano ababaaga obubaazi omusasula ente ya buhiya gikubagire naye kali ate ennono ne kayitawo akuwa okubaaga ogenda okulaba nga sente zimuwadde ate nekutya atutte tengetenge sikigezo tugamba nti Zzaka tebagigabaako muntu musasula emitwalo gy'ebiri akukubira ente wali ajaseeyase ate agenda okuvaawo nga ejiba alitutte omutwe agututte ne sente azitutte bano bannaffe abafumba emmere esente ozimuwadde ate n'akakutiya kagenze kaligenze nga yiye naye ate neya maama we neya jjajjaawe neya ssenga bamumanyi nti otwazaala omwana alhamdulillah yo wiikendi yanaafi amatuuka ekutiya gitaddemu omuwumbo mulamba obujja kukubira mwana wa piki nga bulijjo jangu otwalire maama ebintu bye omuwumbo agututte omuceere agututte ennyama agitadde mu kaveera kaddugavu ate bamusasudde eno munnenyaffe baseeka naye nammwe tubalaba tubamanyi naye butabagamba tunazako juli ako katukutteko anaawa Zzaka nakasuubudde nti bw'oba obala omwaka gwa Zzakaayo tobala omwaka guno ogutali gwa busiraamu obalira mu mwaka ogw'obuki tubalira mu Jamada al-awwal Jamada al-ula Jamada al-thani Ramadani oba kitegedde obalira nga omwaka gwogwo ogubaliranga mu mwaka gwa kisiraamu toguvanga byogenda okukola bya kiki bya kisiraamu akalala ke nalabye ne mugamba Omusuubuzi nti nako kateekemu ngende nako singa nga ndi mukakafu nti omulimu gwe ndiko gunsasula omanyi ziri ensi z'abazungu okwawukanako n'ezaffe wano mu Uganda oli mukozi naye nga tomanyi nti oba omwezi ogujja bakusasula obulabira awo noga alhamdulillah naye bali basasula n'omwezi tegunnakola ki obusiraamu empisa z'obusiraamu mu nkolagana abazungu balina nnyingi okusinga ate ffe bannannyini busiraamu oluusi okubanja omala nakusituka oluusi mumala kweyogerera biki sente zo nzimanyi yalinga nzimanyi oba zimanyi zimpe ebikiri wano mu Uganda ndowooza buli omu akimanyi omwezi guggwako ne bakugamba nti ogira olindamu naye bw'obeera ng'okolera kampuni ng'ogimanyi esasula oba kutegedde babuuza waliwo omuyizi omu yabuuza seeka nzikirizibwa okutoola Zzaka yange ng'omwaka tegunnatuuka kyagamba ekitegedde nzikirizibwa okutoola Zzaka yange ng'omwaka tegunnatuuka obwetaavu bwe buli ate nze ndikushiwa ddiru nti sente zange nja kuzifuna kakati nzikirizibwa okuwa Zzaka mu advansi oba kutegedde yagamba bwati yajuuzu kikkirizibwa mu mateeka g'eddiini takdimu zakati okuwa Zzaka mu advansi an wakti wujubiha newakubadde ekiseera ekyobwateeka bwayo tekinnakola ki lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam Abbas yali musajja obusiraamu bugenda okujja nga Abbas musajja musuubuzi Abbas y'omu ku tteeka erya riba gwe lyakwata bagenda okuwera riba nga taata wa nabbi omuto y'omu ku bagagga abawozi bamanerenda kyekituufu kati ekirwa olulimi oluliwo Abbas mu Makka nga yeefudde ekirala ye manerenda gataka bamuli abalina ku ssente nga riba gye baddiiringiramu era aya okuwera riba okumu kugenda okujja nga kusinga ennyo essira ku bizinensi ya muzeeyi owulidde ekitegeeza ali musajja muki kati waliwo obwetaavu bw'obusiraamu nga bwavu ng'ate abagagga bakola ki nabbi lumu n'agamba istajala min al Abbas ibn Abdilmutalibi zakata sanataini yamugamba twagala ow'ezzaka ya myaka 2 in advance
emyaka ebiri tuwe zaka eyo y'emyaka ebiri sobola okukola ki okuva mu mbeera etukutte oba okitegedde abagagga weebali nomuga nti nga buyinza okugamba omupangisawo nti mpa esente z'obupangisa za myaka ebiri nze nkupa abantu abamu baba n'amaduuka gaabwe nga alina byayagala okukola ayagala kuzimba nju naga nti wano oyagalawo nti njagalawo wano wengenda okukolera yeye nimukola endagaano eyo naga nti nsasula emyaka gyange 3 nagikusasula oba kutegedde mu tawuni awo mbeera eyo kakati ino tuliko zaka siri ku bya bizinesi ebya bizinesi byetaaga ate baseeka bala nti ezaka ya myaka ebiri yagisaba taata w'omuto embeera etaggulukuka ekitegeeza nti buli mwaka gugenda okukutuka nga gwe wagira ki wakivaamu gugenda okukutuka nga gwe wakikaki wakita owulidde n'akwata sente za myaka ebiri n'aziwaayo nga za zaka oba okutegedde n'embeera esobola okubeerawo ate era ebaawo ng'omusajja ekintu bakitwala omusajja muganda we yeewola emneewola ensiraamu naye bw'agenza okugira bw'ati bamutwalako ebibye bye yasinga maka mwegali n'abaana biki byonna tebalina bagenda kubeera nzikirizibwa okukwata zaka yange ya myaka ebiri oluusi yeewola kujjanjaba maama we oluusi yeewola kukola ekintu nga kyabwe obusiraamu obulambulukufu naye kati ogenda omusajja oyo aboneebone lwaki sibala zaka yange ya myaka ebiri n'asasula ebbanja n'asigaza amaka ge ekyo twasomye nti tuziwa ono oba tuyita oli amubanja olaba oyo mu mbeera eyo olaba aliwo ekiriwo ekituufu owaayi nawulidde nti muto wange oyagala musengula nti nti kiki sente zange azirwisizaayo kituufu namukimanyi yali ajjanjaba muwala we yagwa kabenje najja nemuwa sente netukola endagaano mu myaka ebiri katuli mu myaka 4 sente simusabye mu magoba naye nange ndi bubi lwaki sikwata zaka yange ya myaka ebiri nemuga nti musasulidde nze mu nniya yange nga kino kyenkoze mu myaka 4 emabega 3 maaso sijja kuwaaki ono avudde mu mbeera embi asigaza oluganda lusigaddewo ate ne Allah omusanyusiza okoze ekikolwa kiki oba kutegedde abaana baffe ne bakyala baffe n'enganda zaffe baali tusabidde edduwa kuba omuntu oyo ne mulamuwo edduwa gyagenda okusoma gye badde bagenda okubonaabonera ne muganda we yennyini agalaye bannaawe okuzaalibwa obw'omu kibi abazaalibwa obw'omu balabye agenda yogera ebintu ebisava ku kyalo naye byonna nga bitendereza ggwe wadde zaka yange ya myaka ebiri ngikuwadde kyofulaba nga kirungi nnyo okugaba zaka mu bantu bammwe omusajja yange nti seeka watuyambye eyange nagigabidde muto wange musajja akuba capati abaana babeerewo asasule omuzigo asasule wakolera ebintu biganye agenda okulaba byekakakadde nagandi owaayi zino zezaani zompadde nti ezo yongera mu mulimu abaana baffe basome muto wange gwombadde nti edubaayi tovaayo njankomawo guno omwaka nkwetali tetodda naye gono Nkata guuziwadde agande kale singa akozenga munne nampabuna waliwo omusajja gwakwerabye ddaka tasangibwa okunyumya oli waliwo omusajja eyantemazizako obukadde 8 gwe kokoko omuwadde akazibidde mukuuli takusiimye naye muto waali ku kyalo alwana kumakya okuba zicapati omulaba nti omusajja alwana capati bwagimala n'agisalirako obwenda n'ateekamu kaveera abazimbi bakola ekkubo ne balya bw'agamba nti wano zitambula naye ekizibu siinaki olwaleero abantu rabbi Allah subhanahu wa ta'ala wamagero nnyo abakazi baafuna sente mu kusiika muwogo nasanze wali neiba wange ng'asuubudde kutiya namba luli abadde asuubula minankani ninga nti abaana okudda mu ssomero nga baakoze omulimu
buli ng'oyita abakazi basiika muwogo maama bw'ayita bw'atwala omwana ku ssomero n'agira ka konteyina n'akamusibiramu bubiri nagwe muwogo tebakyagula birala bagula muwogo abasiika bakeera kiro tugenda okujja wano kusubinga omuliro gutuntumuka mu masigiri abaana bakubuleete balina okulya ne bagula buno oba okitegedde nti abaana okudda mu masomero nga bakoze abakazi bantu batandise okufuna ku ssente kutya asiika balala bamuteeka mu bubaketi agenda ayita wano abazimbi abagenda bayita ku bizimbi gwe muwogo abalala basika binyeebwa ne babiteeka muki mu baketi agenda bitambuza muganda wo abasiika binyeebwa mubuuze nti bitambula ekumiro lyongere yasobole kutyaye ekibunyobwa kwatoola abaana bammwe basome bwali baafa mu kiramaga nti mulirabiranga baganda bammwe abeegindi niyo nabo niwagala okuba nti baganda bammwe mubalaba bibantuusa ku kino anti bibanja waabwe babitula nodduka oli dubai kaakati yakatugisieki mu bantu baffe teriyo allah ggwanga lyakulanga bonna baki naye bwe mubeera nga muli mu batono ennyo nga mwenna ewammwe bagagga mugendeeko mubeemirirano mugendeeko waki awalala oba okutegedde kaakati kyovulaba nga baga nti zaka teyalivudde mu kitundu mubagiweeredde tukhadhu min agniyaihim mugijje mu bagagga b'ekitundu ekyo waddu ala fukaraihim mu baavu b'ekitundu ekyo okuggyako ng'omaze okulaba nti abantu b'omu kitundu wano bonna baki mukwano gwange omuyangaa nti ewaffe eyogera nono wali agadde okusala oguhiya naye ne bwojje nojjo wakubula kuba bonna basala ennyama n'ebeera bo basala kutuusa mukolo gwa ibaada naye ate ennyama tebalina bye bagiwa kyabaga nti abaami kimwonoona ennyama nti teeka wali mu batake teeka wali mu bakuwaiti waliwo ofiisi ezigenda okusindika abantu mu afirika tetwabadde south africa ng'okulya enkoko oba olyanga muwogo obusiike gweggambi buli nsonda weeri ekintu ekitandikirwako okuliibwako nkoko nga bwegaye nti muwogo gwe basiika kati naffe yagaa nti singa mbeera eyo enkoko yegale okutwa akale ekiri e uganda onyumya ebintu abantu ne bagaa nti olimba akali abagagga kyaba bagaa nti afirika eri bubi akanyama bakalyako ku yidi mugende musalire egindi bwe bajja wano nga bagatwagala enti omutwalo gumu anti kikindi omutwalo gumu mugunoonye abawali mugona ne bayiika bu ttale bava bwe tebalina kyebalabye atalundanga nakumbuzi onoonya mutwalo gwante tomanyina enyenyama bwegula togimanyi kati abawalimu nga bagga baga nti bannange mutuule omuzikiti guno baguwandiise mu banaafuna ennyama allahu akbar kibabo badedda tekubira nemuga naye bagenda tuwa oludda lumu naye endeeta yalwo yaluleeteeko kati mugoyina piki mpya naga nti ogenda ngenda naye kutiya ani agimpa kutiya ereeta ennyama imaamu itayita mubantu tufune kutiya tuteekemu ennyama yaffe imaamu oluusi bamunoonya basaale nga naye yadduse eddaali gye basalira simanyi obiwulira kakati omukisa agufunye sepiki igenda kuzimba bafumba ebyenda n'ebiwoowoolo byonna wamu bakwata mu bukwasa ayagala ekyenda ekino ekyolukoba ayagala kiribye kutya maama kwolwo n'atendereza abatake ewaabwe teri bagirya buli muntu asala atibagala mugitwale temugidiibuda mugirize mu afirika abafirika ne bajja bagigwamu olwo wepiki n'agaa bannange nginona naye ate nze sijjanga kuvugira nnyama bwereere njagala nfune eyange ate nfune neereereka nabaga asooka ojje tuteese oyagalako kiro mmeka mwali mpadde nnya naawe olimba ennyama naawe giwulira nto n'abantu bangi akaalo kali awo wano oluusi abasiraamu bagera ne batugaseeka muli eyo ku nte ne batuwa ente naye wallahi billahi tallahi saagala kubeerawo nga bagirawo simanyi baseeka twawe bagigaba ogenda okulaba ng'omuntu ali ku nte nga tebaabayise wabula buli ayita baga nti kigudde ndabye wali bawanise abantu ne bajjula wano
niyo genda okulanga omuntu bamukwasizza ekifi kiringa ekikonde agenze kiteeka ku muliro mu mativu baba kibeerawo baledda engero za wano wandyako ennyama tabaaluufe okutabala kitegeeza kutambulanga mulalu ate alibadde nga awumula ofirewo omusango gw'ennyama wane wabbe akati ennyama bwerabika abagagga bwe tusoma abagagga ndowooza okitegeeza kipimire ku nnyama kati zaka bakugambye nti osobola ogikola ki إذا كان المال للزكاة فالواجب صرفه في مصارف الشرعية من حين يصل إلى الجمعية بيبيرانغا المال وطول الزكاة جتيك mu layini nga Qur'an bwe yalambulula kakati gwe bwe bakuwa olina ekitongole okuŋŋanya zaka z'abantu ezaka ezo bw'oba ozikuŋŋaanya oziteeka mu makubo ki naye onaabuuza nti nina ekitongole ekikuŋŋaanya zaka naye zaka eyo bwekuŋŋaana nsobola kibayita istismaaru okugira nga nkyagikozesa ezaale eyale tugabe ennyingi masala nkuŋŋaanyiza ezaka ya disitulikiti y'emubende bagimpadde naye ne ŋŋamba nti sijja kugigaba mu mwezi guno kangikozesa ezaale nkakasa nti diiru nga bwe ziriwo ezitambula kati bwe ngikozesayo emyezi 6 tujja kugaba esingako awo nga n'amagoba tugafunye tugabire abantu bangi naga nti ezaka weetuukira min hini yasilu ila aljam'iya wogikwatirako ng'etuuse gaba naye ama idha kanat aljum'iya lima fi dhalika min nesinga la mania min altijara fihi المصلحة للجمعية لما في ذلك من الزيادة للنفع لأهداف الجمعية والمساهمين فيها هو يبانغ مال سي الزكاة صدقة ذهب للجبة زريت سيكا يصدق مجيم بها جيجرة زكاة ni Allah yakigize mujimpeera abasiraamu emaali nga si ya zaka nga basiraamu bawaddeyo obubi ku lwabwe ne bateeka mu kitongole kyo owulidde ekitongole ekyo kisobola olw'emigaso n'amagoba amangi agali mu ki kubanga yo saddaaka ya bulijjo teriiko kiseera ate saddaaka ya bulijjo teriiko bantu baluŋŋamu nti ojuwe bano obassi bano zaka yeriko abaki abatongole naye eno yo ngazi abantu bajja ne bateeka zaka zaabwe munankani Allah yakibakuba bagadde okusaddaaka olina saddaaka obukadde 10 olala saddaaka nankani olidde masalan nti onzimbirangamu omuzikiti mu ssente zange ezo singenda kufa tiye naye kanteeke mu kitongole kino munzimbirangamu omuzikiti nga bwe tunoonya bwe tunazimba omuzikiti ssente ezo tuzikozese abadde bagenda okuzimba omufunda tusobola okuzimba omugazi mu magoba ge tukoze eki ate tuyinza okubeera nga zenyini tetugenda okukozesa omuzikiti ogwo naye amagoba ge tufunye ate nga gagenda kuyamba ekiki essomero ly'egindi kuba yo zaka tekola mu masomero zaka tezimba mizikiti naye ate swadaka zisobola waliwo abo walimu abeetaaga okuyambako waliwo omuzikiti ogwagala okuyamba zaka ey'obusiraamu eyowa buli mwaka tezimba mizikiti kuba emizikiti mubaweebwa tekola ki tezimba masomero naye abasiraamu bayinza okujja onagamba seeka nti sente zange ziizo munkolerangamu nayikondo ne bazitwalamu nakasero wali ekitongole ekikola ku nsonga z'obusiraamu bakola association yaabwe eyamba abanaku olinaika sana kaseeka nti jajja wange muweereddeyo oba taata wange muweereddeyo yafa ti miliyoni zo 10 mumuzimbirangamu ki oba mumukolerangamu ibaada kati ezo zebaleese nga si zaka tosobola okuzisuubuza ne zizaala ekitongole kino ekibadde ekya disitulikiti ne kigaziwa ne kifuuka kya Uganda yonna
ndoba netukolamu ekintu ekyamaanyi ekisingako ki ezo sadaka eza bulijjo tusobola okuzimbamu emizikiti tusobola okuzimbamu amasomero ovulabanga esadaka eza bulijjo zijja ne mu uganda ne batuzimbira emizikiti ne batuzimbira amasomero ne ziwerera bamulekwa sadaka z'abagagga bali zebawa nga baziwa mu bitongole nagandi nze nkolagana ekitongole gundi nagandi ne mu uganda nyinayo omuntu gundi antuusiza ku ground naye zaka nga zaka eno omusolo gwa buli mwaka ogwo w'ogufuulira gulina kukolerawo togukozesa mu bizinesi kuzaala amagoba gulina kugenda butereevu eriki eri bannannyini nsuubiranga ezezaako bannange ezaka ng'endooza wano tunaasomawo nkya subhanaka allahumma wabihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله awo tufuna kyetuyizemu era omulyango guno gututawanyirizza ebbanga kyenva ngulumba embuzi akakapapulizojja bwenazaala omwana tubagundi ekyo si kituufu bwompa zaka yange jimpe olidde tontunuulira kuba wampadde ndi mwetaavu ate onteekako condition ey'okujuwa omulala ng'ate njagala ompeesa zaka ng'ate ndi mubeetaavu oba abaavu omuntu omuwa zaka kikutule kyomutuntu omunonooza nkikuwadde eyo enkola y'abazungu genda olunda ente eyo bwemalaki ogiraba ng'erimu omugaso ogulumirwa yadde tukuwadde ate naawe lumirwa muki egyesooka okuzaala giwe gundi oba okitegedde mulimu okusaasaanya okwagaliza naye toteekako muntu tteeka wabula mugambe nti naawe ekolayo wa ahsin kama ahsana allahu ilaik nga allah bakugemulidde naawe fubukola nteekereki la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi nga bw'okyagala oyagalizanga mulala tokimuteekako ng'etteeka wabula kimusomesa akikole bilmaarufi oba okutegedde subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta